poliisi etangazizza ku by'okuleeta abasirikale ab'ebyamakomera mu kampeyini z'abeesimbyewo ezigenda mu maaso ku bifo eby'enjawulo n'etegeeza nti amateeka gabakkiriza era abalina okwemulugunya ebawadde amagezi ga busa bagende mu kkooti. Ng'esigadde ennaku 38 okwenja akalulu kufundikirwe bannayuganda balonda abakulembeze baabwe ku mutendera gwa paalamenti ne obwa pulezidenti nga 15 Januari poliisi erabiddwako ng'ejja ekozesa abasirikale ab'ebyamakomera okugiyambako nti mu kukuuma obutebenkevu. Abasirikale bano balabiddwako mu bifo abeesimbyewo gye banoonya akalulu naddala mu kampeyini ezaakwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ayogerera poliisi ya Uganda Lusooka Kituuma asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'agamba nti ssemateeka wa Uganda abakkiriza okukozesa ebitongole by'ebyokwerinda ebirala byonna mu kukuuma obutebenkevu mu Uganda. Enkolegana wakati wa poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe. Eyo enkolegana eri mu constitution bw'ogenda mu article 212D poliisi ekkirizibwa okukolegana n'ebitongole ebirala n'abantu ba bulijjo. Bw'oba oyina okwemulugumya ku ngeri gye tukoleganamu ng'owulira tomatidde oyinza okugenda mu kkooti n'owaaba. Naye kyenjagala just okubategeeza is that tukoleganira wamu kubanga ekisooka waliwo threats ezimu z'osanga nga wadde obulabe babutuusa ku bannayuganda wano munda mu Uganda naye threat eba evudde wabweru. Mu mbeera y'emu n'omwogezi w'ekitongole eky'ebyamakomera Frank Baine Mayanja naye asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu n'agamba nti etteeka nabo libakkiriza okuyambako ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bwe babeera nga bayitiddwa. Mu kiti ekyo kya public order management ng'ebitongole ebikuumaddembe era abakulu basaba ennamba z'abasirikale ne baba nga baweebwa abasirikale abo ne bakola omulimu gwa crowd control gwe mulimu gwabwe. Era bwe batuukawo ne baba nga baleeta efujjo tujja bakangavula ng'amateeka bwe galaga. Naye okubeerawo kuba nti bayambako ku poliisi kukuuma ddembe tekimenya mateeka. Mu ssaza Buddunga ebbugumu ery'okunoonya akalulu lyeyongera buli olukya, Supreme District Court wa Greater Masaka Sheikh Badiru Wasajja Kiruta Kamulali musanyufu ku ngeri poliisi mu Bendobende eri Masaka gyekuttemu ebyokwerinda eri buli abanoonya akalulu. Supreme District Court Sheikh Badiru Wasajja Kiruta Kamulali asinzidde ku kyalo Kitengeesa mu kibuga Masaka mu kusoma dduwa eya Ssaalongo Gikalanzi n'agamba nti engeri poliisi gye yawaamu omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine obukuumi bwe yali mu bitundu Masaka nti yali nnungi ddala kyokka asabye abatuuze nabo basigale nga bakkakkamu. Twagala ate ekyatuwulire nti bwe yajja e Masaka baabasiba paka ku kisanja ekiriddako nga bakyali mu kkomera mubeere bampisa bakkakkamu. Badde njagadde kumwebaza meeya n'okwebaza poliisi bapoliisi bonna ne bannamasaka bonna okutwaliza awamu obuntu bulamu bwe baakuuma oba bwe baakakuuma ebbanga lye tumaze nga tukyaze Masaka eno kubamu kuba pulezidenti abeesimbyewo kubanga bwe bavuddeyo tulinda kati omulala n'abalala abajja tubalinda insha Allah. Tusabeera na bonna embeera etambule nga bwe yakoze eki bwe zeetambula mu bapulezidenti abaze batukyalire Masaka. Mu ssaza Kyaddondo nga Uganda yeeteekerateekera okujaguza olunaku lw'eddembe ly'obuntu, ababaka ba paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti batabukidde ebitongole by'ebyokwerinda ebisusse okubatulugunya ng'entakera n'okubalemesa ng'enkuŋŋaana zaabwe. Buli ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'E12 Uganda yeeyunga ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'eddembe ery'obuntu ng'era ku mulundi guno lugenda kujagulizibwa ku Golf Coast Hotel mu kibuga Kampala mu ssaza lya Kabaka Kyaddondo. Ababaka okuli owa Kakuuto Geoffrey Lutaaya n'owa Mawokota North Hillary Kiyaga bagamba nti tebalaba nsonga ereetera Uganda kujaguza lunaku luno ng'ate bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa. Mbadde ndaba ebintu ebibadde mukama wange Kyagulanyi gy'abadde akuba campaign netunuulira abantu engeri gye bakubamu abantu emiggo abasirikale betulowooza nti bagenda kukuuma abantu
ate nga bakuba be balina okukuuma. Neefuna n'okweraliikira okulaba nti mukyala wa Ngadya yavuddeyo n'ayogera nti naye yennyini alina okuba nga ya pioneering okwogera ku nsonga eyo, naye ali mu kutiisatiisibwa. Kati ne tulabira ddala nga eddembe ly'omuntu liri ku kigezo kinene nnyo singa tewabaawo kikoleddwawo. Olunaku lw'eddembe ly'omuntu mu Uganda temusaanye kuzibwa kubanga kino kitego kyakutyoboola ddembe lya muntu. Ye omubaka wa katika mu North mu Parliament Dennis Sekabira agamba nti abakulembeze abatwala Uganda balina okwekuba mu ttooki bakomye ebikolwa eby'okunyigiriza bannayuganda olwo balyoke baddemu okujaguza olunaku luno. Lwaki okukuza kwaffe okw'olunaku lw'eddembe tekulina kubeera kwa bikujjuko wabula kulina kuba kwa kukuba ettooki emabega ne maaso ne tumanya gye tuvudde we tuli ne twagala okugenda ku nsonga z'okukuuma eddembe ly'obuntu eryo erituweebwa Katonda bayita inherent right ate ne bino ebituweebwa state. N'olwekyo olunaku luno saagala lubeerobezi lwa bikujjuko. Wabula yombako omukyalo wa district ye Mubende mu Parliament Opugurania Nakazibwe ategeeza nti olunaku luno lwa mugaso mu Uganda olw'ebyo ebirungi NRM byetuusizza ku bannayuganda. Ekibiina kya NRM oba gavumenti y'NRM ekoze kinene nnyo okumyawo eddembe ly'obuntu oba okulifuula nti kisoboka okufunibwa. Kulage nti ebintu ebimu abantu bye bagamba nti ekibiina kya NRM kino byekikoze naddala abaaliwo mu budde buli nga gavumenti y'NRM si eri mu buyinza batugamba nti eddembe eriyitiridde oluusi ate lireese kye tujja okuyita kankozesa ekigambo kino nti ekireetera omuntu n'okutuuka okukwata enva mu mannyo. Ebiseera bino omuntu akkirizibwa okukola ekyo ky'ayagala, omuntu n'ayimirira n'avuma pulezidenti w'eggwanga, omuntu n'abeera nga asobola okufuna oba oliawo okulya ky'ayagala, okunywa ky'ayagala, abamu ne bimaliriza nga ate bibaleetedde okutyoboola eddembe ate ery'abalala. Musaza Gombo omwami wa Kabaka ow'eggombolo ya Ssaabagabo Kabula Soke Mukunya John Mary alabudde abalimi ab'eggomba nti singa tebafaayo kuleetawo mbeera eyinza okutaasa ebirime byabwe ku musana ogususse obungi boolekedde okufiirwa ebirime byabwe byonna. Kino kivudde ku musana ogususse obungi mu bitundu bya Buganda nga kiviiriddeko ebirime bingi obutakula naddala kasooli nga kati n'emmwanyi zoolekedde okukosebwa. Ssaabagabo Mukunya John Mary asinzidde Kabula Soke mu Gomba n'asaba abalimi nti mu kiseera kino bafukirire ebirime naddala emmwanyi baziggyeko ebiwakatirwa ate era bettanire okubikka. Mu ngeri y'emu Ssaabagabo Mukunya asabye abakulira ekitongole ky'entebereza y'obudde bategeeze bannayuganda entebereza y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu myezi egiddako nti olw'okubanga abalimi basusse okukolera mu nzikiza. Bw'atuuse ku mbeera y'ebyobufuzi eriwo mu Uganda, Mukunya John Mary era akuutidde bannaggomba bakwate empola ebyobufuzi nti olw'okubanga byakaseera buseera. Ekiseera kye tulimu kaakati kya kyeya. Abantu baffe ekitundu kino kirimi kya naddala emmwanyi bangi bazisimbye nnyingi zikyali nto naye nga tulina omusana guno abantu bange kye mbakubiriza kwe kufaayo ennyo muleke kusuulayo gwa naggamba kuba ekintu mukitaddemu nnyo amaanyi mukitaddemu nnyo ssente.
you.